Ebitabo ebitukuvu bigamba buli ekyavya ew'omutonzi luliba olwo ne kimuddira. Bw'atyo ne BRENDA Nantongo muwala wa General KATUMBA WAMALA bw'awerekeddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera Namungi w'omuntu. Emikolo egy'okusiibula ono gibadde ku kyalo Kikandwa mu ggombolola y'e Kasolo mu disitulikiti y'e Mukono ng'eno ekkanisa ya Uganda ng'ekulembeddwamu Ssaabalabirizi wa Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugalu be bakulembeddemu okumusiibula. Kazimba wamu ne mufuti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje bavumiridde ettema ekika kino. Eri ab'Obujulizi mwenna, eri bannayuganda abalumirwa emirembe, eri bannaddiini ffe okubeera nti tukubiriza abantu baffe okubeera ab'emirembe. Abira abantu baffe buli muntu abeemu omutima ogulumirirwa munne. Njagala okusaba Katonda atuteekemu ekintu kye bayita obuntu, mu Lungereza kye bayita humanism. Ekyo kye kibuze mu ffe. Ku lw'amagye General KATUMBA WAMALA gye yamala ebbanga ng'aweereza mu bifo eby'enjawulo, omuduumizi waago General David Muhoozi y'agakiikiridde. The silver lining in this cloud, however, is that it's a signal for us in the UPDF to zippen up our boots. It's a direct provocation, and we shall certainly respond. Muhoozi ategeezezza ng'ab'ebyokwerinda bwe batatudde wabula bakola ekisoboka okulaba nga bawenja abazigu bano wamu n'okukuuma eggwanga Uganda. The motive of the killers seems apparent from the choice of their target to cause disaffection against government, to cause fear in the public, and to create an impression that peace and security is not durable in this country. This and other tests to our collective resolve we shall overcome. We certainly can't make it any lighter on the family. The weight of loss is big. But we empathize with you, sir, and your family, and we shall also go after the culprits. Ono wabula agamba nti olumu ekibamalamu amaanyi ng'abakuumaddembe z'ekkooti za kuno okwejjeerezanga abamenyi b'amateeka olwo ne badda mu kulya obutaala anti nga beekwasa kimu nti obujulizi bwabula. And this causes impunity. It has happened before when culprits exploit gaps to go away scot-free. We need this time round to marshal all our efforts in a coordinated way to ensure that we deal with this threat decisively. After all, our cardinal law, the Constitution, provides that substantive justice will be administered without undue regard to technicalities. Obubaka bwa gavumenti eyawakati butikiddwa abadde nampala wa gavumenti mu palamenti ewedde Ruth Nankabirwa. Njagala kubagumya nga gavumenti nti tulina obusobozi obumala obw'okwaŋŋanga abazigu bano. Ku lulwe General KATUMBA WAMALA atenderezza muwala we wamu n'okusiga ekifaananyi ku byaliwo ng'obulumbaganyi buno bubakoleddwako. Because if Brenda was not where she was seated, all those bullets would have ended in my body. So she was my guardian angel. She gave in her life for me, unknowingly. She gave in her life for me. And maybe God said, your dad still has some work to do. But you being a good girl, come to heaven and we'll give you some more other work. Wakati munyiike Katumba na kati akyebuuza ekigendererwa ky'abatemu bano bagamba nti baali bazze kimu kumalawo obulamu bwe. Ekintu ekyasooka kye nasooka okulaba how heartless people can be. That's what I saw. Situation eno nti abantu nga balina ettima. Era neetondera Mukama Katonda kubanga kye nasooka okwogera nagani Mukama Katonda nga njagadde nnyo abantu lwaki abantu tebanjagala. I think I was wrong. And I'm sorry. Because people love me. People have loved us.
Aboogezi ab'enjawulo okubadde baganda be mikwano gye nabo batendereza omugenzi wakati mu maziga. Many people have been wondering why the gown. Brenda yambadde gown. Mami yagambye eno mbaga ya Brenda esembayo. Njagala okulaba omwana wange mu gown. And I made sure I get the gown. Nanganze nabagambye ab'oku mulimu nti mu December ngenda kugenda wala Kolina namugamba oddayo mu America. Nabagamba nti ye nja kuddayo temujja kuddamu kunda. Story njijjukidde ya Kingamba. Era bwe maze nembikwa ne kakati kwe kuno kwe yabagambye nti ngenda tagenda kuddayo balaba. Simanyani gwe yali anyumya naye naye nga yanyumiza emboozi eyo. Omuntu gw'ogenda otya ne weebaka n'oyanirizibwa abaana bo ne bakuwa caayi n'omugaati n'olya ng'ovako ekikolobero bwe kiti. Ddala mazima weebaka otya ekiro? Otunuulira otya abaana bo ng'omaze okutta owa munno? Ku lwaki temwagalira Wakati mu bibuuzo ebitalina ansa ssaako n'okwaziirana bw'atyo Brenda ku myaka 33 bw'awunzise olugendo lwe olw'oku nsi.